Akutte akazindalo yenze mulongo mwagala omuzana wa Kabaka. Sabye namuse ku bajjajja abataka bakulu b'obusolya bwa Buganda. Namuse ku ly'olulangira olutwa Namunswa. Namuse ku bataka abagundiivu ab'enkizo. Namuse ku basiige bonna mu mbuga za Buganda. Namuse ku bazzukulu ba Buganda bannange bwe tugumiza ebika. Okwo nteekeko n'abaana bannyaffe Buganda ab'omwoyo bamwagala nga ne bw'abaagala. Wayiseewo akabanga nga sisobola kukola mu ddoboozi, wabaddewo okufiirwa, wabaddewo okutaataagana n'ebyo byonna eby'okukyankalanira mu biseguusi by'obulamu. Ebyo bye bitulobedde n'okutuukiriza entegeka ezimu ze twali twanjudde eri bannaffe nga tusuubira okuba nga zitambula mu mmeeyo ono gwe tukubye amabega, naye Mukama Katonda y'asinga okumanya. Kati ku mulamwa gwe njagala okwogerako kantandike nga mbagamba nti ebintu bya Republic sitera kwagala kubyogerako nnyo lwa nsonga bbiri. Ekintu nga kikyamu ne bw'onookyogerera otya tekigenda kufuuka kituufu. Eyo nsonga emu. Ensonga ey'okubiri, buli muntu alina okukkiriza okwannamaddala. Kyakkiririzaamu ky'ayogerako okusinga bw'ayogera ku bikivuganya. Katugambe abantu bwe bagenda mu ssinzizo lya Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Katonda gwe boogerako ne by'ayagala, gwe basinza. Eby'omwoyo ogumuvuganya bibeera bitono ddala nnyo. Bwe ntyo nange njogera ku bya Bwakabaka. Obwakabaka obukulembeze Katonda bwe yatuwa. Era nze ndowooza nti abantu bonna abakkiriza abaagala Katonda ekyo kye bandikoze kubanga bamanyi nti ensi eno erimu okuvuganya. Kale ne baba nga bawagire ebyoyo gwe bakola ki? Ku ludda kwe bali. Kati nze bya Republica eyagunjibwawo okwakanya Obwakabaka mbiwa obudde butono ddala. Naye ku luno nzize nga njagala kwogera ku byali ennaku ezo mu mawulire, ebyali mu mawulire ga Republic lwakubanga gaali gakwata ku Katonda era ne Buganda. Nga gagamba nti Mukulu Museveni yalina omukolo gwe yaliko ogw'ekkanisa ya muwala we oba ye Pastor Natasha simanyi bulungi. Ng'abantu bagamba nti yali eyo, ndowooza omukolo gwali Kololo eyo, nti yali eyo ne yeetonda. Abantu bangi baavaayo, bavuddeyo era na buli kati bavaayo ne boogera ku nsonga eno, naye abasingira ddala obungi nga tebalaga nti ekintu bakiwadde obudde okukitegeera obulungi ekyagenda mu maaso. Naye nga nnyinza okugamba ndowooza kangambe nti nno ensonga enkulu y'ey'okubeera nga vidiyo eyo yasalibwasalibwamu obutundutundu n'etambuzibwa mu bubajjobajjo. Kale abantu batono abaagiraba mu bulambirira bwayo. Naye tulina okujjukiranga ekitiibwa n'obuyinza bwa Mukama Katonda era n'okwegendereza nga twogera ku bintu ebimukwatako, ebintu ebiba bimuteekebbwamu singa bibeera bitwanjuliddwa, kubanga Abaganda abasinga obungi kaŋŋambe ndekega nti ffenna, naye ndowooza ffenna tukkiriza mu Katonda katugambe mu bigambo byaffe. Naye omuntu alina okwagala afuba okuyiga kw'ayagala ne kiba nti ne bw'oba nga tomanyi bingi naye waliwo ebisookerwako ebitayinza kukusoba. Katugambe ng'omuntu bwe babeera bamubuuza nti tuwe ekyakulabirako ki, nga twogera ku Buganda katugambe oli ne bamubuuza omuntu eyasooka mu Buganda nti ye yali ani. Kwegamba kino ekintu kyekiri nti no buli muntu yenna amanyi Buganda
akimanyi nti nno Nambi Kintu ne Nambi be bantu abasooka mu Buganda naddala Kintu gw'osookerako n'olyoka oleeta ne Nambi kwegamba gundi ebintu ebyo byonna okuviirayo awamu naye oli bwakugamba nti ye tabimanyi abeera ategeeza ni Buganda tagimanyi oba nti tagimanyi nnyo kiri awo naye abeera akikoledde mu bikolwa. Kati bw'abeera abadde mu Buganda emyaka mingi obutamanyi obwo bw'aba akugamba kubeera kwegaana kubeera kulaga ekintu ky'atalinaako mukwano ky'atalinaako kweganga takirinaako okugamba nti oba akirinaako okwagala okukimanya oba okukitegeera kubeera kwegaana katugambe mu ngeri y'emu waliwo n'ebintu nga bw'ogamba nti tobimanyi nga bikwata Katonda nga kubeera kumwegaana. Kale bwe kityo nga bwe kyalabikira mu bigambo bya bannaffe abamu nga kirina engeri gye kiraga nga tukyabulamu ng'Abaganda mu kutereeza enkolagana yaffe ne Katonda waffe tukyabulamu. Kati mu kutereeza ekyo ekyetaagisa si kyamaanyi nnyo ate nga mu mbeera y'emu era kyamaanyi ate kikulu ddala ng'ekyo kyekiruwa tulina okutereeza obukulu era okutegeera obukulu era n'omugaso gw'amazima kubanga amazima ly'ekkubo erituuse ewa Katonda mu ngeri yonna oba mu kusaba oba mu kumanya mu kufuna okumanya oba ne bwe kibeera nga kituuse kugamba nti nno kuva mu nsi era amazima mwe tuyinza okuyita okumutuukako Katonda. Kati ekintu kino abantu kye bagamba nti omwami Museveni n'omukyala abeetondera naddala Abaganda naye ne Bannayuganda bonna eno yali ssaala kwegamba baali boogera ne Mukama waabwe ow'omu mwoyo. Essaala etandika ng'egamba nti Katonda kitaffe mu lufuuti mu bigambo byennyini yagamba nti Oh God our Father bw'etyo essaala bw'etandika naye tewaaliwo bigambo birala biraga wa essaala eno gye baaluubirira egende mu ddala mu butuufu. Kati oyinza okukitwalanga mu kutegeera okwaffe okw'obulamu bwa bulijjo nti oli n'ateekako address naye n'atagimalaayo kwegamba nga toyinza kumanya wa ddala oyinza okumanya ekyalo oyinza okumanya nti gundi obe oluguudo naye nga tetomanyi muwendo namba ya luguudo olwo gy'agamba kwegamba ekitabo ekitukuvu kigamba nti Katonda omutonzi wa byonna ye yatonda ensi yonna ne byonna ebigirimu ebirabika n'ebitalabika ye yatonda abantu bonna naye yabawa olukusa okwesalirawo okubeera abaana be oba obutabeera ekyo nga bakikola mu kwesalirawo okuba kukola nga bayita mu kukkiriza amazima. Kati abo abakkiriza mu bulimba abakkiriza mu bulimba Yesu be yayita abaana b'omulabe wa Katonda omutonzi. Ekyo nkyogera n'ekigendererwa kimu okulaga oba okutujjukiza nti bwe tusaba tulina okulambikira ddala bulungi wa okusaba kwaffe gye kugenda. Weegendereza essaala y'enzikiriza egamba nzikiriza Katonda omupati ayinza byonna oba essaala eya kitaffe ali mu ggulu era wonna awo otegeera bulungi wa okusaba gye kugenda. Kale ekyo omuntu asaba alina okukirambika ne kitegeerekeka bulungi naye ekyo tekyalambikibwa n'akamu tekyategeerekeka bulungi mu ssaala eno bannaffe Mukulu Museveni n'omukyala gye baakola n'omukyala Janet. Kati ku nsonga y'okwetonda ebintu bino tubyogerako bulijjo nti birina enkola yaabyo. Ebintu byonna si byakukola ffe kye tulowooza oba kye twagala. Kati naddala ebintu ebikwata Katonda ebirala oluusi tukkirizibwa okuteekamu obuyiiya naye bino bibanga bwe biri nga bwe bikolebwa. Kati weewaawo essaala ebamu buli muntu okusinziira ku mwoyo gwe by'aba ayagala okumanyisa gw'asaba naye waliwo ebiteekwa okugobererwa
naddala ng'osaba Katonda omutonzi wa byonna. Nga tutunuulira okwetonda tukiraba bulungi nti kulina emitendera esatu, nga kusookera mu kwefumiitiriza ng'olowooza ku kituufu ne ku kisobo ku nsonga eyo gy'obeera oliko, n'ozzaako okwekuba mu kifuba. Okwo kwe kusalawo nti kye wakoze kikyamu, kwe kwekuba mu kifuba kwega omaze okubikwata n'obissa ku minzaani byonna nga weefumiitiriza. Bwe kibeera bwe kiti ne bwe kiti bwe kibeera bwe kiti, bwe kibeera bwe kiti ne bwe kiti kibeera bwe kiti, ngwefumiitiriza. Kati bwe weekuba mu kifuba n'omanya nti wakoze kikyamu, n'olyoka ozzaako okwejjusa nga muli ogamba nti kyali kibi kye wakola, era n'ofuna okuwulira nti kyandisizeeko singa tewakikola oba n'okola ekirala oba okukyogera bwe kiba kyali kigambo. Kati okuva awo n'olyoka ozzaako okubeera nga weetonda, ng'ogenda eri omuntu oyo okwetonda gwe wakola ekintu ekyo. Kati enkola y'okwetonda era n'ebyawandiikibwa nga bwe bikyogerako ne mu ssala ya Mukama waffe weegambira nti tusonyiwe okwonoona kwaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatwonoona. Kwegamba nti buli muntu alina obuyinza bumu bwakusonyiwa oyo eyamukola obubi, ate era okusonyiwa si kwa bwereere nga bwe tulaba mu byawandiikibwa. Bw'obeera ng'olina ensonga gye wakola ensobi, olina okugenda weetonde n'olyoka osonyiyibwa. Naye twogera ku lw'abakkiriza mu Katonda omutonzi wa byonna. Ye agamba bw'ati, kati bw'obanga oleese ssaddaaka yo ku kyoto, bw'oyima awo n'ojjukira nga muganda wo akulinako ekigambo, lekaawo ssaddaaka yo mu maaso g'ekyoto, oddeyo osooke omala okutabagana ne muganda wo, olyoke okomewo oweeyo ssaddaaka. Ebyo tubisanga mu Matayo essula ey'okutaano olunyiriri olw'22. Kati mu kugoberera etteeka eryo, Mwai Museveni ne mukyala baalina kusooka kwetonda na kutabagana na baganda, ne balyoka bagenda bategeeza Mukama ku nsonga eyo. Katonda omutonzi wa byonna talina wakugambira nti omugambe ye akuterereza ebyonoono byo nga gwe tolina ky'okoze, nga towadde na nsonga lwaki togoberedde enkola ntuufu. Yagamba sooka ogenda otereza omwoyo gwa munno mutebenkere, kwegamba okiraba mu nsonga yakyo Mukama engeri gye yakiteekamu nga kituufu. So nga te Mukama alina obuyinza obusonyiwa ebyonoono byonna, naye era wabaawo ensonga lwaki ayinza okujja n'akusonyiwa ebyonoono byo. Olina naawe okuba ng'olina w'omusisinkana mu kuba ng'ofuba n'ogezaako ennyo nga nawe ekyosobola okukola. Gwe kola ky'osobola ye akole ekisigadde. Kati waliwo ate abaali bagamba nti omukyala n'omwami Museveni tebaamenya na biki bye baali beetonda. Naye ekyo nakyo kyava mu butawuliriza ssaala yonna. Baamenya ebintu bye baamenyaawo wakati mu ssaala yaabwe eyo, nga mwe muli ekyokuba nti abantu abamu se bamativu, abamu banyiivu, abamu beemulugunya, balowooza gavumenti ya Mwai Museveni ebalagajjalira kubanga bagamba nti balina abantu be bateekawo be bakolagana nabo, ng'abantu abo nga bakola ebintu ebitali bituufu, era baayogera n'obukenuzi obugenda mu maaso, n'obwo nabo baabwogerako mu bye baagala okwetonda. Naye ng'ensonga ezisinga okuluma abantu, ezisinga okubanyiiza tebazoogerako, ng'ensonga ey'abantu okufa, n'ensonga ey'ekibbattaka, n'ensonga endala n'obumenyi bw'amateeka obungi ennyo. Ensonga nnyingi nnyo abantu ezibanakuwaza, n'okusuubiza ebintu ne batabikola. Ebyo byonna binakuwaza. Kwega tebiyinza kuba bintu bingi bwe bityo nga byonna bibawubako buwubi. Kwega abantu bangi kyebava balowooza nti ebintu bikolebwa mu bugenderevu, era nga waliwo n'emikutu egitutegeeza nti bategeka kino bategeka kino bategeka kiri, ate nga bwe babyogerera ne bwe bijja. Kwegamba nti kyova olaba nti nno ekkubo lyonna erigendebwa Mukama lya mazima, nti ne bw'oba ogenze kwetonda
nga bwetonda mu linnya lya Mukama mu butuufu bw'okwetonda nga bukwateekebwawo era olina okuyita mu mazima kubanga gwe weetondera amanyi ekyagenda mu maaso. Mpozi n'ekirala ekyetaaga okwegendereza nga twogera eri Katonda kwegamba ekyo kye tulina okuggumiza ennyo kwe kuba nti ekintu kyonna kye twogera tukijje mu mwoyo gwaffe mu mazima naye nga kiva munda mu mwoyo gwaffe ku mutima gwaffe. Kubanga waliwo essaala oba ebigambo omuntu by'ayinza okwogera n'obiraba nga bivudde kungulu ng'abyogera bwogezi kweganga teyatudde na kubirowoozaako nnyo oba okusobola kufumiitiriza kuli kwe mbadde mbagamba n'omanyi omuntu ono ky'omukoze bw'akitegedde bw'akirabye bwe kiyinza okubakolako bwe mabega gye muvudde ne we muli ne wa gye musuubira okugenda kwega waliwo abo ebintu bingi ebyokulowoozaako. Kwegamba nti era nga bwe nabategeezezza nti kwega n'omuntu kubanga buli muntu alina Katonda we munda ne gwe weetondera alina Katonda we oyagala omutereeze munda ye omwoyo gwe gaguddemu okufuna obwa Katonda bwagwo naawe munda yo nga ffenna bwe tulina Katonda waffe era n'ekyo okukituukako tulina kuyita mu mazima wamu n'obukkakkamu. Kati n'ekirala eky'okujjukira amagezi agava ewa Mukama Katonda kubanga ne mu ssaala eyo baayogera ku magezi omwami n'omukyala Museveni baayogera ku magezi nga beebaza Mukama Katonda amagezi g'abawadde naye amagezi agava ewa Mukama Katonda eyatonda byonna gayamba mu kusalawo obulungi okwawula amazima ku bulimba n'okubeera n'obulamu obukwatagana n'ebyo Katonda by'ayagala kwegamba kiwa obulagirizi mu lufuti kye tuyisa guidance mu bitundu byonna eby'obulamu ekivaamu ebirungi n'okubeerawo okumatiza ennyo kwegamba okubeerawo katugambe nti nno kwegamba nti obulamu nga bumatiza kwega gwennyini n'okitunulako n'olaba nga tolina kkonda lyonna munda wadde ggwe ku ggwe oba ku bantu abalala oba okuva oludda oli olw'abantu abalala okujja gy'oli. Kati amagezi gano kirabo okuva eri Katonda ekifunibwa okuyita mu kusaba okusoma ebyawandiikibwa n'enkolagana ne Yesu. Kati abo ekyo nkyogerako nti kubanga essala yabadde esabibwa yabadde erabika ng'esabibwa mu nkola ey'Ekikristaayo. Kati n'akatalekeka ennaku zino waliwo ebintu ebigana mu maaso nti kwegabye tulaba ebiseera bingi ng'abantu bakola ebikyamu naddala ku ggwanga lya Buganda mu Bwakabaka bwe bamala ne bagenda ne bagamba mbuno beenenya era ne tulaba Mayiga ne banne ab'Emmengo abo abali Emmengo nga baaniriza abantu abo nga bajja mbu twagenze mu Bwakabaka okwetonda nga Mayiga si ggwe Buganda tosonyiira Buganda niyaga ndi gw'osonyiira Buganda n'abo bennyini abagenda bw'oba weetonda bannaffe bano abeetonda balina obuzibu bakugambye nti n'essala ya Mukama waffe yennyini egamba nti tusonyiwe bye twonoona nga naffe bwe tusonyiwa abatwonoona. Mayiga si ggwe Buganda naawe wennyini bw'oba ogenda okwetonda ng'oyagala okwetondera omuntu kanga oyagala kwetondera Kisekka ogenda wa Kisekka togenda wa muka Kisekka togenda wa muganda wa Kisekka togenda wa mulirwana wa Kisekka togenda wa maama wa Kisekka watata togenda wa musika wa Kisekka gende wa Kisekka yennyini gw'osobola okwetondera bwe kityo bwe kiri omulala talina buyinza kati okuvaawo okweyongera bino ebintu bikulu nnyo nti abantu abakulu bonna bandibadde babimanyi nga babitegeera kubanga omuntu okutambula mu bulamu n'okula nga tomanyi mitendera gya kwetonda bwe giri kubanga awo muba mufuuse bantu ba mwoyo mubi era muba mukoze ekintu mu Lungereza kye bayita blasphemy okwagala okutyoboola obwa Katonda bwe mutandika okugamba ni mugenda kusonyiwa ebibi by'abantu abalala ebyakolebwa abantu abalala ebyakolera eggwanga nga si mmwe mulikiikirira
mu Buganda we bali abantu abateekwa okugenda okwetondera ku mitwandalo egy'enjawulo si beemwe abakozi b'emmengo, abakozi bawolola abakulira abakozi abakola emirimu gye mukola ku lwa Buganda. Bw'obanga ogenda okwetondera ng'olina kye wakoze omuntu ate togenda wa mukozi we yaaya oba omufumbi oba omulimi oba omukigundi nti ogenda ogamba oyo. Ebintu bino bwe biti ebityobola bannange. Yes, tumanyi nti n'ebintu ebisinga obungi mubikola mugenderera kuvvoola na kwonoona na kusiriwaza abantu, naye nakyo kirina bwe kirina okubeera nga wekikoma. Emmengo tewali alina buyinza busonyiwa ku lwa Buganda, era yenna ayimirirawo okukikola abeera muntu wa mwoyo mubi nga gwe gumutawaanya. Kwegamba kirina ekintu kye kiraga nti nomwagala okuteeka enziro abantu abakikola ku kintu ekitukuvu ekikulu ennyo mu bulamu bw'omuntu. Kubanga singa omuntu ajja ne yeetonda nga bangi bwe bakoze najja yeetonda navuma Buganda mu nsonyiwe bwaddayo n'akikola, kati Mmengo ogenda akola ki? Abateekwa okukikola bamanyi kye bateekwa okukola. Kati jjukira mu Buganda tulina ebintu bisatu ebikulu nnyo ebiyamba mu nkolagana zaffe ne bannaffe: okwesiga, okwebaza n'okwetonda. Era ebyabazzukulu ebintu ebyo olukiiko lw'abazzukulu badde lubyogerako nnyo nti bw'obanga olina gy'ovudde yonna n'oyingira mu bantu ne bw'oba ozaalibwa busaalibwa obeera n'amakatalo g'okwesiga ne weesiga ng'ekibala oba omuti oba ekimuli waki, naye ne weesiga mu banno n'oggumira mu bo ng'okola ki enkolagana ennungi nabo n'obeesiga nabo ne bakwesiga. Ye kwesiga bwe kuti n'osobola okubeera ng'onywera. Kati mbaawo n'okwebaza nti bw'omala okwesiga n'oloka ate n'olyoka weebaza ebibala, n'obala ebibala banno ne bakukugulako ate nawe n'okungula ku balala. N'obeera ng'obeera weebaza. Kati enkolagana eyo bw'eba ng'eyonooneka ey'okuba ng'owa banno nabo ne bakuwa naddala omukwano nga muguwanyisiganya, bw'ogwako ebbali n'osoba oba gwejje mu kintu eky'obulamu, kubanga okwesiga kubeera kubeyingira mu bulamu n'oloka n'omera n'obeera mulamu mu banno. Kati bw'owaba nga bajjajjaffe baakitunyonyolanga, kasita owaba oba ogenze ku kkubo lya kufa kwa kwesiguukulula. Kati awo oba olina okwetonda. Katonda yakutonda olwasooka, luno olwokubiri gwe olina okwezza engulu, gwe olina okwetonda. Kati gwe bw'omanya ekintu ekyo ky'ova olaba nti omuntu bw'agenda okwetonda, abakulu bonna Obuganda ate nga n'ebyobwakatonda bwe bigamba musonyiwe, tomusindika kuva mu bulamu kugenda mu kusiguukuka, musonyiwe akomewo abeere ng'ali mu bulamu. Naye kati bwe mukikwata ne mukizannyisa, bano boogera bino bali boogera biri, ekinaavamu nga oba yeetondeze oba teyeetonze nga bano ebyo bwe bajjanga ne boogera ebyo tebina kye bitegeeza. Kino ekintu kikulu nnyo kubanga kintu kya bulamu. Temuzannyira ku buli kintu kyonna kya Bwakatonda. Okusobola byonna mujja kunyiiza Katonda yennyini abeetamwe. Kati nga kale ensonga enkulu eyatabula abantu obutuufu bwayo buli bwe buti. Bw'omanya essaala nti omuntu bw'akola essaala kubeera kwogera eri Katonda, kwogera na Katonda we omutonzi. Kati twogera ku mutonzi, tetwogera ku balala, kubanga waliwo abantu abasinza ebintu ebirala. Tukyogerako n'ekyo kubanga n'ekyo nakyo weekiri. Kati bw'omanya essaala kiki kyebeera okitegeera, bw'ebeera ng'essaala eyo yali egenda gy'ali nti nga amateeka g'okwetonda eri Katonda bwe gali ate n'aga Buganda ge tumanyi era nga bwe gali, kitegeeza nti tewaliwo kwetondera Baganda ne Bannayuganda kyali mu kintu ekyo. Mwalimu ekintu kimu, kutegeeza oyo gwe yali asaba oba gwe yali ayogera naye ekiseera ekyo nti era yeetondera n'Abaganda nga naye akigamba oli.
kaakati kyesimanyi oba kye yali asaba yakifuna kubanga bba Abaganda tabeetonderanga. Naye kwegamba ebintu ebyo tubitegeere mu butuufu bwabwe bwe biri, tuleke kubuzaabuzibwa. Tubitegeere mu butuufu bwabyo nga bwe biri, kubanga bwe tutabitegeera bulungi Katonda waffe nnyini tuba tetumutegedde, era mutamutegeera mu bintu ebyangu bwe bityo kuba tumanyi tuli boonoonyi, twonoonanga n'okwetonda y'engeri yokka gye tukomawo gy'ali. Bwe tuba nga ekyo kyennyini tutegeera bwe kikola eri Katonda waffe, tuba yennyini tetumumanyi, tuba tumwegaanye. Kale nno twesabire, tusabiregane. Ebiseera bizibu nnyo, twongere okumanya Katonda waffe kubanga gwe twekutteko atutemera empenda, kubanga kyo kino kijja kuggwa olw'ekisa kye. Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama, otubunduguleko emikisa gy'era, baffe omukuumenga. Amiina.